Hajjati Zula ne ttiimu ye kaweddemu anti abakulu babasabye beesonyiwe Haji Ali. Subscribinga gwatanaba ku subscribinga nawe atanaba ku likinga video eno beera nga butereevu ogimpeera like. Kale kankuwe video. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannange nze Haji we yawaabwe baamuta. Sayina nagakola video nga mpulira essanyu lingi nnyo naye mbadde ntambula awo nengwa ku video ya Fifi Da Queen nakasewuukira ngayogera ebintu ebitakwatagana ebintu ebyekisiru. Fifi Da Queen oba omusango wa Haji togwatwa gufollowinga nga wagwamu mugwe simanyi oba tutegeera butegeezi ne nalongo butama simanyi oba temutegeera kubanga tebuvaayo notugamba nti ogenda kuleta conversation simanyi nobireeta mbu Haji nga simanya nga kiza waye nyumba simanya nga Hajjati nga yogera muganda wa Haji byonna babyogera. Hajjati yennyini yavaayo nayeegaana nagamba nti sitakola ku ndagaano tatulako n'abantu abo kata oyani ali mu video. Fifi Da Queen twagala okutegeeza ufuna ebikufuula bize oba tolina byakkola funa ebikufuula bize va mu kusiiwukira mu famire z'abanno naawe olina ebizibu ebikumala muyina ebizibu bye muyina nga temusobola binyumizaako baŋŋanda zammwe naye mulemedde mu famire z'abannammwe mwe baagala ebyama byabwe babigambe ensi yonna nammwe nga ate muyina ebyammwe bye musirikidde abamu muli awo bakitammwe abazaala be babajjako embuzi be basooka obbakozesa ne musirikira muyina ebyama bye musirikidde nga tosobola nakigambako wa famire ng'ogamba ndifa nakyo naye mwe mwagala ebyama by'amaka g'abannammwe baba bitambulize ku media bagende nga babigamba buli omu ensi yonna. Lwaki musiriwaza abantu? Fifi Da Queen mwesonyiwe famire z'abannammwe muve mu kusiiwuukira mu famire z'abannammwe gwe nalongo butama. Nalongo butama oli wa myaka 80 wazaliwa mwaka gya 7 ekyo oyina ebizibu byonga gwe kuba n'omusajja akwebakako tosobola muteeka mu kamera n'abaana boozala bootugamba boonya tosobola bateeka mu kamera kitegeeza nti olina byototeka bintu byo mu kamera tobigamba nsi naye lwaki mwe mulemedde mu famire z'abannammwe mwagala byabwe babitambuliza mu kamera abamu muli bubi gwe gundiko nalongo butama oli kakazi kabi olina omutima omubi olabika bubi oyinza n'okuba n'omusajja yakusookerako yakwagerera ku myaka 3 ng'omaze namuteekamu ssente muli kuba abaana bannammwe abato abalabika obulungi kati oyonisha alabika bulungi ayinza okuba alinayo boyfriend we abadde amuzannyirako muli awo mutusimbirako mwanya mutagala tulaba yamukozesa tagala tumanya yakozesa omwana gwe wakozesa wagenda n'ogamba nnyoko omusajja yakusookerako ogenda n'olopa ewa nnyoko oba engeri gye wali olabika obubi ng'omusajja yakusookerako wamwagerera ku myaka 3 mugenda mwasamirira mu famire z'abannammwe mulemedde mu famire z'abannammwe temulina bizibu byammwe mwe mulina ebizibu byammwe musirikidde nga mulina ebyama byammwe naye mwe mwagala mulemere mu famire z'abannammwe muli ku kino muli kino lwaki mwamalako abantu emirembe mwebuza amagezi man oba ekintu osobola nga towakitegeera kireke kubanga Haji yavayo n'abagamba nti Haji yakkiriza okuwaayo ebintu nga abazeemu ebbanga yagenda okubeera mu kkomera oluusi nga n'omusango bameka bebasibye emaka 10 nomala ne mugamba omusango tuwaguzza nagamba kati okumala ebbanga bizinesi zange zituule kanpeeyo ebintu kasite ennyumba ngiwadde baana bange okitegeera nagamba mumuwe omukazi namaana yeekyusa nagamba ng'amaze n'okusayininga yavaayo nagamba mbu vidiyo teyaliimu kati eyo vidiyo etambulaani siye temutusiriwalirako munoonye ebyokukola batemulina byakukola mwesonyiwe famire z'abannammwe bannammwe mulina ebizibu mufe ku bizibu yammwe ebibamala. Fifi Da Queen fa ku bizibu ebyakugaana okunyirira naawe obiyina ebizibu ebyakusiiwuusa ebyakugaana okunyirira mwesonyiwe famire z'abannammwe muve mu famire z'abannammwe mufe ku bizibu byammwe. Lwaki munayiza nnyo ebizibu ebiri mu famire endala nga nammwe mulina ebyammwe ebiri mu famire zammwe nga abamu muli awo mwe bakitammwe babakozesa mule musirika. Abakazi bangi bagumira ebizibu naye mulemedde mu famire y'omukazi mumupika akole kino mujja mutuwungirako mutwebulizaako amagezi musisiriwala mulinga emira. Yes, butereevu embeera nno bwetyo bweyimiridde saidi zeeyo naye nga wetwogerera ye Nalongo Kitone ne Fifi Da Queen egaali zibayisiddwamu kansubire omukyala ebigambo ebyo mubyewuliriddeko kankongera akatambi katono nnyo n'oluvannyuma tweyongere maaso. Omusango gwa Hajjati ne Haji Zula gulina challenge gye gwampadde. Omusango guno ogulaba ekimu ku bintu bye tuyinza okuguyigiramu ekinene kye kimu nti ebintu byonna bye tukola kati bigenda contributinga ku biseera byaffe eby'omu maaso. Ti Hajjati Zula yajja mu mawulire n'aliidinga story n'abanga yali mu maaso. Naye abantu abali ku ttiimu Haji ba exploitinga past ya Hajjati Zula
ne bagikozesa okudrivinga public perception n'abantu engeri gye bali bulaba mu public. Kale biseera bisinga tugamba abantu bano nti byokola leero bisobola contributinga ku kiki onaabe enkya oba opportunities onaafuna enkya oba ebirungi oba ebibi byonaafuna mu biseera by'emu maaso. Abantu abamu tebakitwala nga kiri serious. Kyokka nga abamu kumu osobola okubeerako awo nga nakati omulimu gw'oyina lwakubanga jjajjaawo oba kitaawo, era ng'oluusi bakutunuulira ne bagamba oyo omwana singa twamugoba dda wano singa tekibadde kitaawe bye yatukolera oba bye yakola. Ensonga nno bwe zityo bwe zikyayimiridde sayidi zeeyo, tukyali mu nsonga za Hajjati Zuura ne Haji Ali, zo zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu. Gwatanaba kusubscribinga nkujjukiza omulundi omulala n'obwewombeefu obeere nga osubscribinga ku ssaawa eno yennyini naawe vidiyo atanaba kubeera nga ogiwa like, kwataawo mu kigalo butereevu vidiyo ogenda kubeera nga ogiwadde like, ekyo kiyambeko YouTube okubeera ng'egitambuza etuuke mu bantu bangi nnyo ab'enjawulo. Omukulu Kasirye kansubire mumulabyeko mwaka katambika enva okubeera nga mwana tu nkuzannyira abadde atumenyera ye byayigidde mu musango guno ogwa Hajjati Zuura ne Haji Ali. Nkiwa buli ali ku channel eno omusango guno olina kyoguyizeemu. Buli azaagoberera omusango guno ogwa Haji Ali ne Hajjati Zuura olinamu ekitonotono oba ebingi ennyo byoyizeemu byobadde tomanyi nga gwe mulundi ogusoose okubiwulira, n'ebyo byobadde omanyiiko naye nga tobimanyiiko nnyo deep, naye nga mu guno omusango osobodde okubeera nga mwana tu obimanyira ddala. Jjukira guno omusango gulina engeri gye gwatandikamu, mwenna abagujjukira gye gwatandikira. Hajjati Zuura akyatambula aveeno adde eno ng'ali mu mawulire, aveeno adde eno enayogera bino wadde walala ayogera birala n'adda n'ewalala ng'ayogera birala. Ekyewuunyisa nga buli interview gy'akola n'amaziga gakulukuta. Obutambi bwo bulijjo tububazannyira wano nga buli interview gy'akola agikola amaziga gakulukuta. Oba amaaso yagassangamu ki? Kuba waliwo abagamba nti amaziga gaali ga bulimba, amaziga gaali mayiiyirize, mbw amaziga tegaali gaddala. Bangi bazzenga bakola ki? Bangi bazzenga babyogera. Story yatandika eri ku sayidi ya Hajjati Zuura, era nga buli omu omusango kugusala agusalira Haji Ali. Era Haji Ali bangi bamusalira omusango, bangi bamuvuma, bangi bamuyita buli kye baagala, bangi bamugerezaako ebintu bingi nnyo ebibi. Abalala nabo ne baleeta examples zaabwe nti nabo ekyatuuka ku mwana owa Hajjati Zuura nabo kyali kibatuuseeko. Kwegamba nga Haji Ali bamuwerako example embi, naye ekyewuunyisa mu ddakiika budakiika ensonga ne zikyuka. Ate olowooza emmundu ng'abantu tebazikyusizza, nga bazitunuulizza Hajjati Zuura, emmundu zaakyukirawo butereevu ne bazitunuza ewa Hajjati Zuura. Awo social media netandika okumukomerera, n'abaali bamumanyi bwe batyo ne batandika okuggyayo ebyama bya Hajjati Zuura. Awo nno omusango ne gulabika nga gwakyuka, nga tebakyagusalira mwami wabula nga bagusalira Hajjati Zuura. Mpaka kati bwe kikyali, mpaka kati omusango bakyagusalira Hajjati Zuura. Ne bye muwulira tiimu Hajjati Zuura byeyogera, Hajjati Zuura byayogera, definitely Hajjati Zuura byayogera biyisiza Mbafifida Queen wadde saawa eno byefuula nti takyakola ki? Takyayogera. Naye nga byonna bye boogera essaawa eno beekwata bwekwasi ku ki? Ku bisubi. Naye ng'ekintu kyabakola ki? Kyabatuulamu dda, kyabalya dda. Kaakati nkusaba tugende mu comment section obeere nga tuteesa oba obeere nga ompa endowoozayo. Gwe guno omusango guyigiddemu ki? Genda mu comment section obeere nga otubuulira. Ye Kasirye atugambye nti ekimu ku byayigiddemu nti embeera yonna essaawa yonna esobola okukyuka. Ti ssaawa eno muli ku sayidi ya gundi, naye oli n'agenda aleeta story endala ate ekuba gundi, ne mukyuka ne muva ku sayidi ya gundi ne mudda ku sayidi y'oli ate omulala gwe mubadde mutakola ki? Gwe mubadde mutakwataganirako ddala. Ye kyekyo kyeyayigamu ti ssaawa yonna embeera esobola okubeera nga mwana tu
ekyuka. Kati gwe nawe genda mu comment section obeere nga otuwa endowooza yo. Bwe kiki ky'oyigidde mu musango guno ogwa Haji Ali ne Hajati Zuura. Kale tusisinkane mu comment section naye nga nyongera okujjukiza gwatanna subscribinga ku ssaawa eno yennyini naawe atannaba kulikinga vidiyo eno beera nga okwata mu kigalo obutereevu ogenda kubanga mwana tu ogimperedde like. Kale weekumire ku Jika Media musule.